omuntu buli lwatafuna bulumi takyuka. Era nabadde nkigambo mukulembeze omujjo ng'alina gyampita eyo tusomese abantu ne mubuuza bompitira bakola ki nti anti beegattagatta ne bakola ebibiina byabwe ne bakola bwe bati ne mugamba bagenda kunsasula batya. Ne mulaba ng'alinga bambi atantegeddemu bulungi. Ne mugamba nti kankubuulire, bw'obanga olwaleero walondebwa ng'olowooza ogenda kukyusa obulamu bw'abantu abo ng'oyise mu bwangu nakubawa oswadde. Ffe abantu tetukkuta ate tetumatira. Kiki ekitumatiza? Kwe kuyambibwa okutegeera amaanyi gaffe n'obusobozi bwaffe, kubanga bwe tumala okutegeera eŋŋendo zaffe tuba mmwe tetubeetaaga na kujja kutujjukiza, tutambula ffeka mutusanga mu kkubo. Tosobola kubanga okola ensimbi n'ogamba nti kanzireyo nsigale nga ngabirira muganda wange. Nedda, muyambe omuwa amaanyi okutegeera amaanyi ge n'okumanya bw'atandika okutambula ne bw'agenda okutambula, ogenda kumusanganga mu kkubo nga ye kennyini asobola okweyamba okwegabirira. Tugamba omulembe guli gwagambanga nti towa musajja kyennyanja, muyigiriza okuvuba. Omulembe gwaffe tugamba nti tomuyigiriza buyigiriza kuvuba, muyambe okufuna amagezi engeri gye bazimbamu ekidiba. Kubanga abamanyi okuvuba bangi nga tebalina bwe bavuba kaakano, obanga gye bavuba babateekako ekkomo mujja kuvuba okuva ssaawa 2 paka 3. Kati tubayigiriza okuzimba ebidiba ebyabwe nga ne ku ssaawa 6 ogw'ekiro oba ku ssaawa 8 basobola okufuluma ne bagenda bavuba mu bidiba byabwe bye beetondedde. Okukuwa ekyennyanja olwaleero okirye mbanga akuyamba era ofuna n'essanyu, naye bw'okiryako ekyemisana n'ekyeggulo enkeera oba tolina. Era bw'oba mukulembeze, oli MP, oli kansala, oli ssentebe wa district, oli ssentebe wa gombolola oba muluka oba ki, okukwata obusente n'obuwa abantu tekikyusa muntu, wabula okukyusa entegera y'omuntu n'engeri gy'alabamu ensi. Kimuyamba okutegeera ekkubo nti ne bw'oba toliiwo akyasobola okutambula. Tosobola kugabirira muntu ebbanga lyonna. Kyatuva tugamba nti mu program manya kyoli manya omulimu gwo, bwe tutegeera amaanyi gaffe we gali ne tujjukira nti tewaliiwo kintu kitaliimu bulumi. Ensi Katonda bw'atyo bwe yagiteekateeka tekyasobola kukyuka. Tewaliiwo kintu kitaliimu bulumi. Awatali bulumi omuntu wa wano tannaba kutuuka ku mutendera guyiga nga talumiddwa. Anti obulamu bwe bubeera bwangu yeesuulirayo gwa naggamba. Tasobola kuyiga, tasobola na kuteeka mu budde, tasobola kumalirira, ne bwakola okusalawo tamalirira kugoberera kusalawo okwe, akuteeke mu nkola, akole byateekwa okukola. Kyetwabaga nti emabega wali bw'omanya kyoli ne kyoteekeddwa okukola, tolinda lunaku luno kukya, budde kukya kuziba. Tewaliwo lunaku lutuufu. Essaawa yakati w'owulirira lwe lunaku olutuufu lw'oteekeddwa okutandika okukola ekyo ky'olina okukola. Oba otya kwe kutwala ekigere ekisoose mu kukkiriza. Kati ekiseera kya kisiibo. Bw'obanga toli mweteefuteefu kuyita mu bulumi, obeera osiiba ki? Era obeera osiibira ki? Bannange, nze ntuula awo ne neebuuza, gw'ozadde omwana wo omwagala nnyo n'omukkiriza alamulwe abantu, n'omukkiriza akubwe, n'omukkiriza omubiri gwonna guyulikeyulike, n'omukkiriza yeetikke ekiti kye ekinene ekisaalaba ekinene kizitowa, n'omukkiriza atuuke ku lusozi bamubambeko, n'omukkiriza afumitwe. Tewaaliwo kkubo ddala lya kumpi lya mangu. Anti gwe nannyini byonna, gwe omuyinza wa byonna. Tewaaliwo kkubo ddala, teribaawo. Lwaki okkiriza obulumi? Kubanga obuwanguzi tebugabwa,
butwalibwa kubanga mu nsi teri akufuula kyoyagala amaanyi galina kusinzira mu ggwe abalala kwe bongereza omuntu atategedde kyali teri amukwata ku mukono abantu bakwata ku mukono oyo gwe balaba alinga anaatera okutuuka kubanga tebaagala agambe nti yatuuka bw'omu eyo y'ensi mwe tuli atalina ensi temulaba atalina tawulirizibwa osanga abantu bayiteekwa bantu balamu nnyo ne bwe mubeera mu maka okuwulirizibwa nga tolina kyoli mu nsi gano genjogera ge mazima bw'obanga atandika okuteesa mu lukiiko nga bagamba nsimbi totukyankalanya newankubadde by'oteesa bikulu naye olw'okuba ensi eno etunuula nevvuunula lw'ebyo byeraba n'amaaso gaayo si byewulira oba byetegeera munda muyo tewali agenda kukusanga awo wooli wootudde akuyambe naye okusobola okuyimirira osinziire awo wooli oteekwa okuba nga wooyimiridde wagumye kitegeeza ng'osinziira ku maanyi go ag'omunda otandika olugendo abalala bonna bakusanga naye nga balina we bakusanze wooli ne beesiimisa era ne beegomba okutambula naawe si lwakuba nti baba bakwagala nnyo wabula olw'ekyo kyoli kale bw'otomanya kyoli mu nsi n'otegeera maanyi go tetulina kyogenda kutuukako ffe kyekituleekaanya ne kyetwesisa ebikya okujjukiza omwana alina omubiri omuddugavu nti ne bw'onoolwanyisa munna alina omubiri omuddugavu ne bw'onoomukyawa ne bw'onoomulemesa ne bw'onoomukola ebikolobero byonna ku nkomero ya byonna weekosa oli yagamba nti whatever affects one directly affects all of us indirectly and the reverse is true ekinyigiriza nze obutereevu naawe kisobola okukunyigiriza newankubadde si butereevu bwe nkeera ku makya ne sisobola kujja wano naawe bw'obanga ddala ofunamu mu puroguramu eno naawe onyigirizibwa mu ngeri gy'onyigirizibwamu ekitegeeza ffenna bwe tutegeera nti okubeerawo kw'oli kungasa n'okubeerawo kwange kugasa oli tusobola okukwatira wamu ne tutambula ne tukolera wamu ebintu ne tulengera wala obuseera abantu Katonda bwagaba butono obwaka 10 obwaka 10 butono kakati ono John gwe mulaba ali mu myaka 3 si bwe kiri emyaka 5 butaano agenda kubeera myaka 8 amakulu ge gali luddawa gakendeera we yali adduka emisinde atumawo mutabani we oba muzzukulu we gakendeera ekitegeeza nga tonnatuuka mu biro ebyo kolera kwegamba teekawo omusingi omwana kwanayimira n'omuzzukulu babeere b'amaanyi naawe osobole okubeera ow'amaanyi mu biseera byo kikye tulowooza kuziba makubo gweoba tewaliyitamu okkiriza nti n'omulala tajja kuliyitamu nedda si kituufu tugaggule we sisobola kuyita leka omulala agenda ayitewo bw'alitegeera nti namuggulira kirungi bw'aba tategedde era si musango kubanga bwe nali muggulira nali simuggulira ntegere nti muggulidde gwate ssebo bwe tujja okusomesa tuba tutunuulidde okulaba abantu bakomewo batwebaze nedda tukola buvunaanyizibwa bwaffe obuvunaanyizibwa bwo si mulimu toyinza kujja mu bantu n'otandika kwewaana nze mperera abaana nze abaana ewange balya bulungi nze abaana mbagulira engoye bwe wali obazaalira ani tewabazaala kubaliisa kubasomesa na kubambaza obuvunaanyizibwa si mulimu buli omu kyakola eyo takisi gy'ovuga toyina gwoyamba kugivuga kubanga boovuga singa tebaliiwo naawe walibadde tosobola kugivuga kakitegeeza buli lwoba ogivuga tegeera nti gemaanyi go otandikirawo giwa ekitiibwa ne boovuga obawa ekitiibwa akatale k'otuddemu tewali gwoyamba kutuulawo gwe kennyini ekyo kigasa ggwe kubanga bano abajja okukuwagira okukugulako bwe baba tebaliiwo naawe toba na makulu buli mulimu gwonna gw'okola tewali gwoyamba nedda gusinga kugasa gwagukola kale bw'oba owulira ng'oyamba vaawo sese tukoveewo omulala atuulewo olina kutegeera nti wano wendi olwaleero ku bodaboda gye ntuddeko tonnyamba kunvugako era ku nkomero ya byonna ensimbi ezivaamu zizo n'abantu bo wabula okola obuvunaanyizibwa bwe weewadde
kati otegeera otya nti gano ge maanyi gange nga kozesa ensinzireko nga ziwe eyo gye tulina okutunula gye tulina okulaba program manya kyoli manya omulimu gwo bw'omanya kyoli oba otegedde omulimu gwo mu nsi sijja kukola birala ne bwe nnaaba mbikola nja kubikolera eyo mu kasirise naye bino byenja okukola mu lwatu kubanga bye byange namanya kyendi ekibuuzo sabbiiti eno nga tukomekkereza ensomesa ekwata ku bintu bino weebuuze gw'oli ki kiki kyokola ekigasa omulala kiki kyokola kale n'abaana bo weesuuliddeyo gwa nagamba bali mu nsi batawaana babonaabona naye ng'osobola okubayamba baana tebasomye bali awo obuvunaanyizibwa obulese ekitono ky'osobola okukola nabagamba nti omuzadde kitange oba mmange simwetaagako nsimbi neetaaga maviiviige agateeke wansi ku lwange bw'agateeka wansi ku lwange teri lusozi lwenja kusisinkana mu nsi ne bwe ndiba ndusisinkanye ndibeera n'amaanyi agaluwalampa kubanga mange ne kitange amaviivi gaabwe gali ku ttaka ku lwange osobola okukikola ku lw'abaana bo ggwe program manya kyoli manya omulimu gwo njagala okubeebaza okukeera ku programu eno okuwaayo ebiseera n'okukola byonna bye mulina okukola mbeebaza mmwe abasobola okuteeka mu nkola